omuntu yenna ali emabega w'ensonga z'akalenzi kano simanya ka pressure ye muntu y'omu agezaako okubikkirira ensonga enkulu eziri mu Bwakabaka bwa Buganda. Njagala twetegereze nnyo ensonga entuufu ezoogerwa oba ebigenda maaso mu Bwakabaka. Kakati omuntu ali emabega w'akalenzi kano agezaako okubikka ensonga entuufu Abaganda gye boogera ku Bwakabaka. Ffe ng'Abaganda tetulina nge wadde naye twogera ensonga entuufu ezitagenda bulungi mu Bwakabaka. Olw'okuba nti waliwo abantu abambadde ekkooti eyitibwa Obwakabaka abali untouchable nga bali Mengo bagezaako okuzimba ekifaananyi nti waliwo omuntu alwanyisa Obwakabaka ng'ali wabweru waabwo. Oyo taliiwo. Abantu abasuula Obwakabaka bali munda mu Bwakabaka babulya buli lunaku oluyita ate bali untouchable. Bw'obakwatako bakugamba wuuno alwanyisa Namulondo. Be bantu be bamu abali emabega w'akalenzi kano koolaba akabadde kavoola Ssaabasajja Kabaka bagezeeko okuddira ensonga entuufu bagikweke mu kintu ekikyamu. Kati Abaganda olwaleero bagenda kutya okwogera amazima biki ebigenda maaso mu Bwakabaka bwabwe bitali bituufu. Nze ndowooza twandibadde twefumiitiriza. Ekituufu kiri nti Obwakabaka tebugenda bulungi. Waliwo ebintu ebyetaaga okutereeza mu mutima ogwabwa Sseruganda ng'Abaganda. Tuleme kulowoozesa bantu buli kimu kiryoke. Tewali kiryoke. Naye kati tuddidde ensonga y'akalenzi kano. Egenda kusaanikira ensonga ezibadde zoogerwako. Bwe tugamba nti mu Bwakabaka oba Mengo waliyo abantu ababba ettaka. Waliwo abantu abasaanyaawo ebintu bya Buganda nga babifuula ebyabwe ssekinnoomu. Kati ebyo tetukyasobola kubyogerako kuba bajja kutugamba nti tulwanyisa Namulondo. Abaganda abalina ensonga entuufu bawa Namulondo ekitiibwa era bawa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa. Naye abamu ku bantu abali Mengo bo be bafuuse Obwakabaka nti bwona amwogerako okugeza kati Kizito Bashiri bali mu kubba ttaka. Ebitongole Buganda Land Board bali mu kubba ttaka lya Bwakabaka. Olwaleero waliwo ejjinja erigenda okwasibwa lye bamaledde okulyamu obuwumbi 5 mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka nga ne Kabaka tabimanyi. Musajja wattu alwanirira bulamu bwe naye ng'ejjinja eryo lya byafaayo liri myaka 8 n'omusobyo mu Bwakabaka bwa Buganda era nga lituddeko ennono. Omulangira agenda okulya Obwakabaka gy'akolera emikolo ng'era lyeriwa ne Ssaabasajja Kabaka erinnya erya Kimera. Kati ebintu ebyo bye babikkiriza. Omulimu gwa Katikkiro omukulu kutaatira kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nti ebyandibadde birumba Ssaabasajja Kabaka butereevu birina kulumba Katikkiro kuba ye mukozi w'emirimu mu Bwakabaka. Ne bw'olaba bimuyitako ne bituuka butereevu ku Ssaabasajja Kabaka kitegeeza waliwo ekitagenda bulungi. Bwe tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka tazaala Kabaka. Mu Buganda Kabaka azaala balangira. Waliwo emisoso egiyitibwamu omulangira okufuuka Kabaka. Waliwo abatandise okutulaga nti waliwo Crown Prince mu Buganda. Ekyo kikyamu kimenya ennono ya Buganda. Newankubadde Obwakabaka obw'engabo bwavaawo ne tudda mu Bwakabaka obw'eŋŋoma naye waliwo emisoso egiyitibwamu. Bino babibikkiriza. Ebifo byonna ebikolerwamu emikolo egy'ennono egitikkira Kabaka biri mu kusaanyizibwawo.
ani ali emabega wa bino gwe tubuuza tugambe nti Buganda erina omulabe waayo abasuula Obwakabaka bali munda mu Bwakabaka ate balungi nnyo mu kwambala ekkooti ez'Obwakabaka ne zibatuuka n'obeera nga tosobola kumukwatako. Ffe sitwagala kulabika nti tulinga abalwanyisa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka abadde ku Namulondo emyaka kati girimu 3 oba 24 gijo. Baali balabyeyo abantu abalwanyisa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri eno. Abantu bonna abaali bawabula Kabaka ab'oku Lusegere abandi mubuulidde ng'amazima biki ebifa mu Bwakabaka bwe baba mujjako. Kabaka olwaleero mumulaba bw'aba atambula bw'omu bw'ati n'alabikira mu kifaananyi ekitali kirungi ekiweebuula Obwakabaka bwe, naye nga ky'ogamba abavunaanyizibwa ebyo tebabiraba. Tuleme kuddira nsonga nkyamu kugikweka mu nsonga ntuufu. Amazima gali nti omuntu yenna eyabadde emabega w'akalenzi